SB4 Media, Tuggussa Enssonga. Feka tulina obuzibu SB4 ne bw'okwana omukazi abalowooza osaaga omala kukaaba n'alaba amaziga nga gamaaso gakumyusa n'amanya nti oli serious. Mukazi wange saa zino ali mu kutya. Goma y'amasimu agamukubirwa ba ex bank. Omutute nayo gy'alaba. Nakoze budget bbiri. Waliwo yabagagga bano Bannabukera Plaza, ba Grace Rubega, ba aliaja Amisi Kigundu, baabwe batyabo bamafina abo nabakoledde kadi ezaabwe ne budget yaabwe kologa nkwesunze andi kadi olaba mulimu omuntu akera n'agamba nti agenda kuwasa ne mutya kati saa zino bajja okugamba nti agenda kuwasa totyamu fulufika agenda fumbira tuweeraliikiriza kuyinza enkomerere kozesi SB4 Media, Tuggussa Enssonga. Zukuru wakawaja yakubuuzaako omugeye Ssebunya tuliko SB4 Media Tuggussa Enssonga. Ngenza okera kumacha lunaku lwa yesterday omukulu nampeereza budget nga tulinayo Okwanjula emikolo gituwuuba. Ngambye olunaku lwayiro kankere nnoonye ku mukulu ono abangi mumanyi nga comedian katusubye tuno si comedy muganda wange bwe buzibu obwo omutunzi w'emputa abagiwunya buli wadda kati ndaffe tuwunya comedy buli wetudda ne konzi nkugambye mbonyeebonye SB4 tulina mukulu Kapale MC Kapale Kawuchi Simoni naye nali Bashiri naye busiraamu ni musajja musiraamu naye kale eddiini engeri saakulirayo saasobola gitwala nnyo mu maaso ate nze eddiini y'obusiraamu mungityanji w'ekitiibwa bwe basaagikuliramu obulombolombo olina obumanya bato bumanyi kiveemu oba si kyekyo okisigalemu okimanye. Finally MC Kapale yafunye omukyala ate omukyala musiraamu era anytime ayinza banabanga naye alina eddiini bulungi ayinza okumala nankomyawo mu ddiini yange jenakuliramu ekisiraamu neffe naawe tugenda mwanjulanga mu ddiini gye ndimu kati ne bw'alabanga musiraamu ng'alina eddiini ku mutima ajja kunkyusa mpola inshallah. Tuli mu nteekateeka ez'emikolo gya MC Kapale yafunye omukyala tugenda kwanjula kukyala kwanjula tugenda kwa introduction kukyala introduction kwanjula ya bintu ebimbuzaabuza bimbuzaabuza abantu biviireko n'abantu okulowooza oba siri serious ebintu ebimbuzaabuza binkofuluuzinga naye ng'omukyala ye omaze n'ebbanga kikuba tutulaako Kapale mwena omukyala myaka ng'ebiri anti kati ebyaffe tubikweka kati jjako omutuuze omaye ebbanga alina omukazi naye teri amumanyi Frank Gashumba alina omukazi naye teri amumanyi era bwe mbadde neesiguliddeko ng'abawulu abakulu mu kibuga e Kampala nosalawo ngenza okola kati tebanyongerayo bo balina ssente nze ate ndi muwulu mwavu manyi obuwulu bunyuma olinamu ku ssente ng'akakazi kofuna kokyusa ate akakazi kasobola okujja ne kamala wiiki nga kwoza kakola kino obeera mwavu omukazi ajja lumu enkeera kasita omuliisa amagi ne muwogo amagi abiri ne muwogo oba akatogo kabi kikomando gadduka tadda era wano we tuli mu nnyumba y'omukyala Kapale kuba siyeneewo si ewange naye nga nawano era muzijja nembeerawo nnyumba ye naye nzijja nembeerawo okwo neŋŋenda lwaki baganya kujja mu kamera tumulabeko anti kati mu buwangwa bw'Obuganda omukazi bwe bamugenda ku introduction Okwanjula talina kulabika paka ku lunaku lw'embaga alina okwekweka talina kulabika owange nga mwamulabanga anti oba oledde osereebu mwenna muli basereebu oli wa kamera ebyo byemmwe tubimanyi ekyo kyo kiri obyasere atamanyi anti era waliwo atamanyi obadde ogamba oli aliwa nagambye owange simanyi nina omukyalo omu era buli muntu amumanyi nze obeera nomula anti ogambye owange nze kale toli musiraamu nedda ssebo toli musajja mulokole naye ndi mulokole era nsabira wa Bugembe omugole waffe bamuyitaani bamuyita Shakira Nabwire ebifaananyi byetu tukkiriza obirabako obifaananyi byose obiraba tewali buzibu tusobiraga ku bantu tewali buzibu genda bituweerezaawo era nyala naye nze nkyewuunya buli muntu infact buli muntu gweŋŋambyeko ng'awakana si batuufu kubanga kati ffe ebbanga litumaze mu buwulu n'emirimu gye tukola ffe kati tulina obuzibu SB4 ne bw'okwana omukazi abalowooza osaaga omala kukaaba n'alaba amaziga nga gamaaso gakumyusa n'amanya nti oli serious bwe buzibu bwe tulina nti n'omukazi kati omukazi wange saa zino ali mu kutya goma y'amasimu agamukubirwa ba ex bank omutute nayo gy'alaba
mutwalo osirike niyo jalaba mupaki bana ebigambo bamweze ayatidde natukisa nagana okuvaamu omukolo netumutwale wasenga ne bamubulirira nga munaye guma nena mu kirunyi nalina mugamba ddala byonna bigenda kubaawo ebyo ba ex ngoro kikibafa kibakuleko already bandeka waliwo n'abamu besikyana na simu kasita nataddeyo posti na waliwo abagitaddeyo nze nga sinagiteekayo ba bloggers kati kasita yabijje babijjeeyo kadi zatandise otambula ne banako zimpeereza kakati ate ekizibu nekigenda kinzijira bakyalibe bonna banananko mukubira naye n'emikwano gye nzanko mukubira ne bamutabukira kamaye bobera mulamu buno kale kubanga kuva mu staan nodda muye oba mulokole oba nokyusa eddiini bali bovuddemu tebaba basanyufu baba banyiivu kati boyingira obufumbo ng'ovudde eri bali beekisiibo badde kwasagana nabo baba banyiivu kyokka ate tebakubulira kiddako babo tulaba tebanakikuzaako olaba tewali kigenda mu maaso tebakwongerako nogaka nkyusa obulamu Banze SB4 na sukali netaga omukazi ewaka olwo nali nfudde mabegako wali twayukana n'omukazi girlfriend gwe nalina bwe nalwala nali nva na comedy store by then enkeera sukali yali kale nali muulya nga nedobozisa sofanga nkozenze na sukali akozza asokoza munaku ezo n'ofiira nawo alinga bomb sukali alinga timing bomb kati by then nali sinayiga moment eyininga simanyi byakulya simanyi ddagala simanyi bikikati nga simanyi bwe nga nakamufuna nampisa obinyonyonyonyo yali 2018 nali nva na comedy store wenkeera nakubira na makanika wange yali akola emmotoka bamita yanga abeerawo bwayise ne mugamba gye ntwale mu ddwaliro nfa nanteka mu mmotoka nantwala ntugenda ku meditech wali Kawempe awo bayitawo Kawempe bayitawo batya Kawempe ngonda tutuke Kawempe awo ku 5 awo nga tutuka ku 5 ddwaliro liri awo ne banteekayo ninga ne oxygen zisabubi nga nzisabubi ne bateka kechupa z'amazzi zalinga 10 ne nalina sente kubanga wamanje yali ampadde sente n'abantu nga banfuye nalina bilioni nga 2 mu nsawo era n'okutuuka ewaka bwe neebaka enkeera sawa nga 2 bantu waliwo 3 nyeezi okumakya nga ne sente zenzina mu nsawo ngenda naye sinazibankinga nengenda ne bandekako n'oxygen nga nfa naye mu nnyumba singa namalidde kikazizo nga sinakubeera makanika nandifudde kati natandika okulyalaza nga nobeera n'omukazi ewaka nene ntandika okunoonya omukazi okuva koolo nenoonya bwe nali nkwanakwana kati oyo gwe nalindira ayinzeko koolo yali abeerawo bweyogerere erinnya lye sijalyogera naye baba balyetaaza osobola kati bwe yandaba nga bantadde mu ddwaliro nga nkoze nze nandabika byomanyi omuntu abadde anyirira jasi nakogga munaku sukali akozesa munaku 2 omwala naatya basisita be bonna baali bamumanyi newabwe nga mmanyi mama we ne bagamba oyo mulenzi alina siriimu oyo mulawadde biki omanyi byabasirimu abantu banako byogera biki omuntu wobeera popular omwala nankyawa nemugamba naye jangu tugende twekebeze tewali buzibu bwobanga okyotidde jangu kati ate yeye n'atajja kati mbandi awo ne bayitawo nebbanga ate natandika okujja minibox yange ng'olamaze okungoba kisayima oli otya biki nali mukwanidde emyaka ena kuva mu amunisia nga mu miitinga mukazi gwoba ayagala okumiikiriza osanga olina okumutegeera naye mukabina ebyakawunduka ku byedirisa era still is a come ebira is a goer kati omuwala n'atandika okujja minibox yange kuba sukali yo bw'omujjanjaba naawona nnaku 2 oddamu n'oterera n'onyirira bulungi kati naku 2 bwaba sirimu tosobola kuggate n'okuddirawo n'onyirira maawe era omuntu wa HIV bw'aba akoze okuddengula alina okuba nga alina mu kusente kyovala sirimu ndwadde y'abagagga naye abaavu bagyesibako simanyi bwaki sirimu anti otona sirimu si yakutta stress yakutta otandika olowooza obwana bwo bwogenda okubuleka era abantu abasinga by the time bamugambira nti olina HIV mu ddwaliro tobaba bamukansolinga ne baba mukansolinga era sikiyitako kati awo aba alina okukwogerawo kati ate nze endwadde gyesinga okutya mu nsi HIV mu bulamu bwankasooka ntandika kubeera mu bulamu kyova ebidongo mbibaddemu abawala abalungi tubalaba naye mmanyi ekintu kimu nti omupiira oba ogusamba olina okuba ne giraavuzi ekyo kyenayiga naye omwana mutabani wange mukulu bamita Jedi nali myaka 5 naye nazaalayo omuwala edda namuzaala muwala mugisu nga nkyabire bwayise empangisaawo nga ku kyamukalazi omuwala gwe nazaalamu omwana era afaanana bwa bondaba ne bamubba abagisu bangaba omuzaalamu omwana nga tomwanjudde omwana tebamukuwa kati omwana akyali ali myaka 13 kati oba 14 namuzaala 27 gyali ne nagezaako nitugezaako nesenga nantuma Justin nantuma okumubbayo naye ne bigaana olunaku lwenasukuma omulaba yamuleeta na ku mizigo by then naye nkola mu Uganda Telecom yamuleeta nga nsula bwayise yamuleeta ku mizigo yamuleeta misana nga nze nkola misana era baneiba bamulabira gwe mwana yako Kapale oyo
namusanga nga yatudde dda ninze nenga omwana amulese mutu malinnya kubanga yali amukabirira bwe namwe omu erinnya teyadda muzza paka ne kati wadde mama we yamanyi gyende era ndaba kuba nzimbira ku mativi neyiye nze simanyi gyali naba esigina ne wabwe teyantwala simanyi wadde sister we wadde mama we wadde koja we wadde senga we sinagwe mmanyi buli omu yagaana omunda ensonga nkulu nnyo by the way amanyi nti tuyinza okuyira oba ku mukolo kwa nnyini najja n'omwana naga nti wasuulawo mato muwa buyambi bakazi babikola nnyo kuba ne kati saawa zino kenatandise positi kasa yatandise mu nenda kuwasa ba ex batandika okuyomba bonna bwe mbadde ndi dating awo bayombye ne bayomba ne batandika waliwo neyampeereza ka message mbw ali lubuto simanyi agenda kukola ati nengana yenza omuntu atayita katwe kuttaawo siitaako katwe kuttaawo siryako ngegeetali ebitwe sirya mutwe gwangege kyamagumba oyinza okwerabira kati omanyi gwe negulya guntamize nti kuntuse kwekyo nga nze naguguze muganda wange olwa okuwomererwa ennyo ne bwongulya omwenge SB4 geotesting ontwala ongulya omwenge ne bwe ntamira nti kasita ntamira sisiibula amanya kati ndakola ensobi nga ntema that is my principles kuva dda ndongo ngimanyi bapade bitama bafudde lwebyo nti excitement kasita ogyeta mu ndongo bowedde once you become celebrity notekamu excitement obulamu oba obutunzi kati ba ex batandise banyivu nnyo gambi ndi mu ntalo kati ate ne omwala bamukubira pange namba wolubuto ye wakoma ddi okumulaba ndowooza giri myezi nga 6 era ne namba kupata waitwale magana ate ng'oyo mwala nali namudatinga dda nemusabako obufumbo kubanga ono mukazi wengenda okwanjula tuludde naye atambula n'agendako Sierra Leone kati nendowooza banvudde Sierra Leone kati nagenda ka Saudi Arabia ne Sierra Leone wano mu Africa wano just kumpi wano we yali kati nendowooza babiwedde kati nendeti ngoyo omwala ne kati nemala nenda bange embeera zisijja zisobola ali akava mu bufumbo kati nga ayina ebizibu bingi kati nimusabako ebyobufumbo nabigaana nimwesonyiwa kati ate bwe yalabye ebintu bitambudde n'atabuka bubi alina olubuto n'agamba alina olubuto bwagenda byono na bino byendiko nsaaga biki n'atabuka sijja mwogera mannya era saawa nabajja bbira abantu ng'abitaddeyo ku social media atandise okutandika musabe mu meeting aleme kutunoonera mukolo kubanga kyammanyi kati omugole wabuwira ebintu ebityo omugole nasooka mu briefinga era n'omusajja gwayagala mumanyi abantu ndi popular let me say siri serebu banga abantu baserebu we bali tubamanyi baserebu be bana bamanyi ba president Bobi Wine ba Museveni be baserebu zeri popular nti once you become a friend to popular person oyina nawo okufuuka popular omuntu atambula n'SB4 naye amanyika so kati omwala namu briefing era abimanyi byonna entale zigenda okujja abimanyi bane bamulimba mu ngwesimbu nkola meketa amanyi ekiro byonna namu briefinga aswere ku mulima kyo meketa amanyi abantu bajja mu byonna bajja bimugamba abantu gwe manya abantu batwagaliza bera bulungi abantu bakwagala oli bubi nnyo teri muntu wiye nate kiri wasi nnyo mu Uganda wano mu nsendala basimanyi bwe babikola ne wano mu Uganda kiri wasi ntuli akulagira nawo takwagala kuwalana ninga tona kyo bamukola ate bana bo abakuba obufaananyi nga webase tebannavaayo bakimanya balina okuvaayo era kati oyo omwala we yajja ewange kati olwasembayo yali kodinga ali mu motoka nali kodinga obuvidiyo nga ndi ku stage wali neetalaawo nali mu t-shirt zange n'abikweka kati n'abimpeereza era yabiteekako n'aŋŋamba boneegaana biba obujulizi nakuwanga n'abimpa gundi ku ssimu olowooza omugole bino waanaabiraba omugole nze kenyini nabimugambiddewo omanyi bakuyita ku poliisi bwewetwala tebakuyisa bubi naye kasita bakuyita ku poliisi n'ogaana okgenda bebakukwata bakutwalanga bakunona bakutwalanga kakati nze namwesoose nasuuse eno omugole ne munnyonnyola era abimanyi so kati n'abantu abalala babimanyi era bajja biraba so kuba kati nakatandika olede era ne meeting launches ngenda zikola mbwangu ddala by the way nga tuvuddeko tujja kuddayoko enteekateeka eri etya meeting zituulawa omukolo ogenda kubeerawa waliwo omukwano gwe bamuta Jime nanyini gundi Kotorio hotel Kotorio wakati mu kibuga ku Bombo Road kati Kotorio parking yampadde ekifo era waliwo manager Bob omumanyi atunda spare Bob auto parts yo mukuba njogeredde wali era naye yaguze yampaddeyo $3,000,000 so kati oyo Jime nanyini Kotorio nade simanyi na Bob yanconnectinze gyali
nampa meeting waliwo bakwano bange ba alpha abali bakolerawo meeting ezembaga ezagwembaga kawo ne bangamba walungi abantu nti east west south central yeno abantu basobola okubanga babanguyira okujja abakolera wakiseka yonna abashidi bani abashidi autoparts abatunda spare bakwano basobola okubanga baccessing awo kati Saturday jja tugenda okukola grand open gundi meetings Saturday eno ejja ngene ivuddeko nejja obasigera bera nakuzomezi simanyi mekane ku Saturday ejja sawa 10 ezekawongezi paka till late kati edi chicken yakoze kubyokulya by'abantu chusi kati yagenda kuba abakola ko bana bakatuliki awo era tuyatadde obupande bumaluwa notozunga enenyame ja kulya sigojira ye kulya agagenda wa Eddie kati wali eri tujja batulagira abantu banja olusuna beni kayuganda tukirizibwa okujja gautwa yagalidde bonna bamulimu ebikati mutemujja mujje sina muntu gwengo bonna bakwano banga no bidi abirinze n'empalana zonna nazivaako bonna bali exmoanje bamalia kibonna bonna buli gwoli abadde atanjagala bonna mbetaga ku mukolo gwange sina buzibu nze mutima gwe mulongoofu era mukama akimanyi babi empiseemu nze omusota gwambojjako nesifa nensula nga sibanzijanja bine sifa step mama yampako obutwa ne butanzita mu kyennyanja kati ebintu byempiseemu mbadde ku street mu nasula mu myala gyekatwawo byempiseemu bingi kati bwentuuka mu wentuuse wano nga nange nsobola okubeera Kampala nga naye ennyumba nsobola okukwasizayo omukazi abantu bamanyi yes abatanjagala nawe bali n'abanjagala bali kati bakimba nteekawo empalana n'abantu bantu benyambye bangi bakomediani bangi byenkoze bingi oba mukama akyankumidde mu bulamu otherwise nandi banendozo banafadda naye nkyali w'amaanyi nina byenjagala okulaba omuntu asobola okwebuuza nti ngolonze season yempinga abantu tebakyakola tokyakola munange olaba bino ebintu so wano kitegeka nga tewali wadde covid yabaddewo nebigaana nategekako sho nga teri covid tewagimanya papazi naye kirungi nti abewakiseka baali baguze tikiti nibakwenkuba yatonya nnyo ne batakola ki ne batasobola kujja nze sente nali nzifunye zentaddemu naye abantu bote bajja olw'enkuba sheeyo nzijekera atugyogereko naye tugere tonzijukiza nnaku ojja kunkaabya okay kati plan zo ziri zitya olongo omukolo oguwedde omukolo ogwo introduction ng'ewedde embaga ejja kubeerawo nga yatabbu nina abantu abataddemu amaanyi beesinza okwagala Medi Kingdom we South Africa omanyi oyaguze ebino kunywa bia yaguze crate nkaaga Medi Kingdom waliwo Donzera oyo yatuwaddeyo $5,000 n'asooka n'atuweerezaako 2 kayindala nga ajaleeta mpola paka mu gwokuna Juliza awedde MC Rich bonna abantu bonna abewalana bonna nze njambaleete wano bad black full figure buli omwe ate ne batuuza wamu mu VIP batule wamu kadonzera sinkane Juliza awedde lwatula bati amtunula kono bati omukolo koyonone tekujja kononeka gwa kugatta bantu guno gwe gwoli akazi bonna bakoze embaga bakomediani basavado bakoze bamaliachi bakoze kati nze ngenda kukola omukolo tekugenda sula miti guzasula bizimbe ole mapera ngigudde kankana tugenda kubira wa mukolo guno tugenda kukyala wali bayitawo ngoma sonde munamugongo obomanyi bukerere si wala mwana muganda wakuno mwana muganda wakuno naye omukyala ye yatidde nnyo bambi akyatidde ne kati wali namututewa senga taguvemu okutwa kyemmanya tajja kuva mba kyamugumya abantu kale abadde yali tamanyi tibijja mu public nnyo manyi muntu wa okisiwa public siwa kamera naye yatidde nnyo ne bamukansolinze ne kati tukyali mu kansolinga agume era ajja ttereera inshallah mama w'abaana Shakila Shaki terera bine ebintu just eno publicity just bigenda kutuuka bigwe teri agenda kuddamu kumanya by the way katola banga Lwasa yakola omukolo newe yamala okukola omukolo Lwasa naye yampadde ente Lwasa events Masaka yampadde ente naye yakola omukolo mukazi we Angela kamera bamubeerako buli kaseera lunaku abeera ku interviews ate byagisibe jjoba omukolo oluggo okusanga ow'amawulire wakabano abazunga kibu ngenda beera n'ejjambi yawo n'embwa 2 zongera zigula azitendese okutwala abamawulire mesinde amawulire kusala embira tedi
biba biwedde biba bikoze eki omukazi simwagala nnyo mu publicity family yange njabire family yange kubanga tetunakola nnyo sente wano mu comment tufunyeemu ate nze sifunyeemu lwa nsonga nti nze najja nga lutindo abalala ko bayitidde kati ate bwe twajjira tewaliwo sente ng'okolera mu kitundu kati sawa zino waliwo TikTok tabu osanga omwana ku TikTok alina following million 5 teri amumanyi kati ebintu byatabuka kyokka ffe tetufunyeemu so lijimu ebawo bwetu abantu abalowooza mugundi yagwa bwetu bibitambula nti leero wabawo ekizimbe ekipya kiri ekibadde ekyakabya ate nekikka nange ekitaliiwo kino ekipya kibisse so abantu baleme nnyo okubeera nga bakulisizinga abantu okutumalamu amaanyi si kirungi olina akujja mu inbox yo gwewagwa otugamba kigwagwa kati ate ng'akugamba talina wadde wasula naye ng'alina Freak Friday we ku simu akasimu ke kali awo ne bwasindika message etwala seconds z'okugenda kali awo kalina lwamu 0 okitegeera naye nga sebo yasinga ovuma ku social media oyo yagwa talina kyatugamba oyo ki so abantu abo nabo bagenda ate bulijjo okumukulisizinga n'okuvuma n'okubonyaabonya omuntu gwe kubanga ekyo ekigambo kyogamba omuntu eyatoba kimutokyalinga psychology kale aba tawulira bulungi naye nze nga omusajja nga naguma mbimanyi ndi mugumu era mukama yayandeta mu nsi eno yamayine lwali ntwala yamayine bwedigenda n'ekkubo lyange naguno omukolo era nagukwasa mukama era pastor Bugembe naye yampaddeyo million 2.5 nangamba era agenda kuba ku mukolo n'okujja okusabira omukolo ne ba aji bona ba masheki mbayita tata wange mzee Swaimani Lukwaga abeeraawo temulabanga nakondooza era ku luno mujja mulaba tata wange mzee Swaimani Lukwaga abeeraawo mu ndeebaawo alina ekyuma ky'obuwunga awo manye na teeti era bonna mujja balaba senga wange Salimati mujja balaba omukole bikyalina okumanya oba okwetegereza nti nayingira mu bufumbo bwo talina kukeberakebera nnyo simu yange kubanga esimu yasere omuntu ali popular simu yote balina gikeberakebera kugamba agyesonyiwe bino ebyolugambo byo aluviireko ddala tugenzeko out bwala buzze nva ku stage bungudde aga bunkoze bikyalina tajja baka stage akimayoki atagenda perform alina kubeera walenga atule mu audience alabe ekisumuzo ky'emmoloka ya Kiina bwe tumala performing abana banvudde ku stage ampeye eddakiika mbuze ku bantu bamanji tusingale ku mmoloka tugendeeka bintu byalina okugoberera talina kubanga yomba nnyo kubanza olede ni mwogezi alina yabe omwogezi n'omwogezi bakwatagana Patrick Omujuka abe Mukiibi abo bampadde million 2 CBS yo nga yo bagenda kubaawo nga CBS n'abogezi b'emikolo muzeeyi Bwakiddaawo yangambye omukola agenda kukolera bwere mukolo gwangu esunze andi kadi olaba mulimu omuntu akera n'agamba nti agenda kuwasa ne mutya kati saa zino bajja okugamba nti agenda kuwasa totyamu fulufika agenda fumbira tuweeraliikirira kuyinza enkomerere kozesi nze mpira kuli wala ogwo nataddewo obudde obwanvu olw'ensonga nti abantu baadde bakava abaana ku masomero school fees wambirigo bakava mu lockdown myaka 2 nti economy eri wansi ng'eyensi kyekikyateezawo ebbanga eddene abantu mbaweereza kaadi ku social media abansobodde okumiitinga era nazo ngenda zikubanzi bawe door to door ngenda door to door abantu bewakisekkeeyo waliwo bakwana banga bakanika Subaru wano Kaguje Katwe bonna ngenda bayitamu mbawezi cards asobola kyasobola akikola nakoze budget 2 bawe yabagagga bano banabukera plaza ba Grace Rubega ba aliaja amisi Kigundu babo batyabo bamafina abo nabakoledde card ezaabwe ne budget yabo kalo ne budget je nakoze omwana ine simu yange omwana we simu yange soko jirete kwano kato wajimpereza kokwana nolo wajirabe budget je nakoze yo no muko oyo simuko oyo muguni mutabani waffe mutabani waffe oyo kati budget je nakoze nagikoze nganji baze sokoleke mutabani kadi najikuwadde ndowooza wajirabe atonnajimpako yeyo kadi omukyala yoyo so omukyala mugumivu mukyala mugumi height kyekyo omwana yakuzibwa okitegedde yakuzibwa si wakibuga eno yeyabakungu yeyabakungu bakungu abali mu biti byabwe ebirala ennyo ne muzeeyi Museveni yadde njagala kugenda mu state house eyo ndabe naye protocol ate yaffe baluwa kati Kyagulanyi Ssentamu ye naye ali mu abo era naye mukwano gwe kuva dda namuyise abanupu bonna abenaalemu bonna nze emikolo gugatta abewalana FDCDP mpozi waliwo abatagenda kujja aba DP amanya guno bano olala otunu UPC abo baganye bonga bantu bakulu tebajja mu bintu y'abaana bato so Jose Chameleone oyo yangambye agenda performingira bwerere bayimbi ki abalala Kaluka Sita yangambye agenda baawo
abayimbi abampadde offer awo abagenda okubeerawo waliwo bangi Namutebi simanyani Airini owamangome nganda bangi bonna bagenda kujja baperforming Madirat Chiku abo bagenda kubeera basimulasi Namutebi omutegete Airini agenda kubeera performing wakola mbwiradde mukwano gange just a near friend twasingana ku Bukedde TV awo ku mazaalibwa ga Kabaka netunyumyamu kaawo she's just a near friend tali mu ba ex abalwana mbuya mu ba ex yali muko erambo tekisoboka ekyo bamulabanga nasana asuleyo galono omukyala mama Lususu mama Lususu yampadde $1,200,000 teguwadde omukolo ogukyali budget nga bwogiraba ekyali muko tuyitira mu kadbane tuyitira mu budget ekyali muko kani nga bwogiraba waneeno eyo ye abantu ba wansi waliwo ebiri covered one ente eri covered waliwo ente kati ente ngabinje ebiri covered ebimu anti kati ebimu oli akusuubiza nga tanaba kukola ki gwe noolaga nti oli covered naye ebimu tebinnaba kubeera covered ebisinga enkoko ziri covered ekisambi kiri covered ebisinga ebimu tebinnaba kati oteekako tomato onions matooke pineapple orange ebimu tebinnaba beera covered olw'ensonga nti ng'ogirabanga ebiri covered naye tebinnaba olw'ensonga abamu bakusuubiza obimanyi naawe oli ayinza okusuubiza n'afa ensi bweto beetambula wega budget mu bimpimpi budget y'okwanjula kuliko omuceere ensawo 4 kuliko sukaali ensawo kati ate eyo gy'oliko kati ate waliwo eno kati ate maliriza kati kuliko firiji entebe ya taata kati ebiringa ebyo byonna solar panel ebibbo video coverage omwogezi transport ente embizi tekisoboka embuzi SB4 kati ne yaba corporate bamama fina baaji Amisi Kigundu waliwo muganda we bamuyita Yasini muganda waji gundi wa Kigundu Yasini yasasula wali bonna abo bagagga bange bemunyonga munyonyo waliwo ono gundi Kirumira naye yaze akalungi Kirumira bagagga kwagalana Grace Bulubega bato bonna yanga waliwo yanga oyo abeera mu bagagga kwagalana bangi bonna ne Fulufigo lana yampadde yose yangambye omunnyo ogukavali omunnyo katoni y'omunnyo kala kipatala ko budget eno ku screen yo kutulabe naye gwali eyo MC kwegamba gwali eyo jajitunulamu ko tulabe budget zibiri eyaba corporate nganazimpeleza yake no jimpereze ko neri neno jimpereze ko kandi bintu biri serious by the way tutuli mu kusaaga sometimes banakatemba bano mbatwalanga muganda wange Maria Kibe yali atandika ebintu byogero kyala ewa mukazi era nabo bamucriticize ngane bateekawo ne bakuba naye ata kyenazula ati abatukuba be babeera abatayina kye bagenda kukolera ababogeza boogere nnyabo tebalina kye bagenda kukolera era bo balabe nga missed call wesigale nga you continue oba mukama obeera blessed mukama bayakuwa si buli muntu nti abantu bannyo bazze bagula amannya nagula erinnya nakozesa sene nyinyi nolaba Brian White yateeka mu sensitive nnyo okubeera n'emikwano kamiliyoni ng'akeera ku platform buli lunaku afuna miliyoni ezo era olunaku lwe nali ku platform awo nga nzeewo ndaba kamiliyoni yajja najja leeti Brian White namugamba gwe mayanja lwaki ozze leeti kamiliyoni mulabami nga yeetonda muganda wange nange nina ebizibu ng'omuntu nempulira obusungu nga naye Brian White lwakyalayiza omuyimbi wange mukwano gwange kakamanya naba nti waliwo abantu abagula amannya n'abeerawo n'avaawo neffe mukama abaako erinnya nga weeriri ate mukama tagaba byonna erinnya n'essente tebijja byonna niyinza oba n'erinnya naye nga tesente sikola ki otherwise singa mbadde n'essente nandibaire situza na meeting era mbadde nsaba Mama Fina guno omukolo kano ka budget akagatteramu kano miliyoni ya 3 Mama Fina mami guno miliyoni ya budget
milioni kazi na 5 bumpe lumunge nemekuba nabana bavu kumvu mavu mabwebata nswaza okay abako musimba bozo kugaba bakuzibo abali eyo abalabanga sazo nga abalabanga atali serious so chenjagalo bagamba nti buli kibya n'entandikwa n'enkomerero omukazi ayinza okwega n'olubuto neerabira nti lukulanga ludda mu mugongo olubuto olukula luddawa mu maaso era at the end of the day agenda okulanga lutumbidde yali yeegana atandika obbeekweka atandika kwesesa nange kati na bino kitwale nti lubuto lukula lugenda ki era at the end of the day bigenda kuggwa tubitandika okutandikira ddala obutuufu tutandika ku Saturday ejja nafe tujja kubeera tujja kuba live hotel Equatorio parking ku Saturday ejja ku Saturday ejja era abagagga mwena mujje abantu mwena mujje SB4 simanyi ku mukolo gwose wampita naye kuganya okuyise kabajeti yako nawe kajje mu firiji ogigule oba mperi eyo mu nyumba gyolina kada Saturday zijja kuba na kuzomwezi mmeka Saturday jana kuzomwezi wazina bameka zinta asatu Saturday no zijja ku Saturday no zijja kubeera asatu zijawera asatu Saturday ja kwa Saturday no si Saturday no chukuni ne simu tete akonna kutubazeso abantu be South Africa bannange mwena betadde mu group yange y'omukolo temuvaamu abamu bali abanyiga lefti n'ekyekandoza bambi tebasoka kusoma ku mutwe abamu bavaamu babakoze bubi munanga nte oluusi omuntu abata kumanyi ate nenteekako ne waggulu Kapale introduction abamu n'avaamu anyway kati mwene group mwomanyira bakwano bona abatali baki ate nakoze ensobi nenteekamu waliwo gwe nataddemu yali x ekimugyeemu kyeka yali x ali Canada x wange bamuta Esther yavuddemu busungu kirabika naye nga ate namusaba obufumbo n'agaana bandeke yandibadde ayongere mujjawe esimu yeekera ensi bwe tebetambula obulwadde bwa sukaali abumanya ate obulwadde bwa sukaali tebulina bwe bukozesa kasitoba nga osobola maintain sukaali wo n'olya ebintu byolina okukozesa okulya tekiba na buzibu okay twagala kusiibula abantu bannaffe abatulaba ekizibu ekibeerawo nti omuntu omugole alina okubeera nga ali HIV negative kyekibeera ekyo ebyo byonna twabyekebeza bimanyi okay obako bosembe bokugamba ba ex bo kuba kati batandise okujjayo ebyo so mbagambe nti ba ex bonna nabatuga oba baafa bokka gye bali bakulaba ba ex bonna abanda batimunyiiga nti tukitegeeza nti mbakyaye basigala bakwano bange omuntu bwaba togamba abasajja bali mbufumbo tebalinayo bakazi balala ng'okujjako gwe izo batolina kuba nteera mumanyi mukazi muganda ate mulogo bulungi akulogote leero mbekwata bukuzunga ne mama abaana togeza n'ondoga nze sijja kuddamu kwenda naye ate kubanga omukazi w'ewaka alina kyakwongerako kati nze ate kisinza okumbonyabanya ne sukaali ono nti nina ebintu byendya nga sina bbirya n'ozuuka enjala ekuluma n'ogula ekikomanda ate kyapati ezibeera mu sitaaki n'obeera nga n'ogula muwogo ne kati omukazi waba wakufumbira breakfast ate saawa mukazi wakutuula wakanze alina okuba nga akola kubanga abasajja bagaana omukazi okukola mbola okwajja kwenda omukazi asobola okwenda wonna ate omukazi kasatandika okwenda kitegeeza aba yakukyawa obufumbo oba bukoze ki buba buwedde so nze kyenneewala omukazi yenna n'oba oyenze abasajja omukazi muwe ekitiibwa tomulaga omukazi wawaka yabeera famire yo mama waba yafa oluusi oba mama wo gyali naye mukazi ono yabeera first mother yaba amanyi obulamu bwe butambula yamanya akasaati akalungi bwogenda okukambala yamanyi bwogenda okupafyuma akalungi omukazi aba afuse maama wo kati ono ndeese mama wange mundeke ndeeke mama wange yafa 2-5 kati ono ye mama wange gwendeese nina mama wange abeera ne mutabani wange ono gwegambye wali eri ematugga naye ate ono mama wange alabirira mwana wange nze sikuza na mwana wange lwansonga nti sina mukazi waka era kyensaba mukazi wange mukyala wange ono nti mutabani wange wabazze waka ne waba kunyiziza nze sigana mukuba kuba omuzadde ono oboneza abaana naye tumwokya bipiira nze nakula ne step mama yampaako obutwa ne kati gyali ayinza okuba nga ajja kulaba gundi simanyi kubanga oba muyite oba simuyite nkyanoonyereza ninza omuyita omukolo n'aguloga bulozi ninza omuyita n'aba nga tanjagaliza simanyi oba yakyuka omutima oba teyakyuka naye nsaba mukama abe nga yamukyusa omutima
so nakula ne mama wange step mama mbimanyi bye tuyitamu nange nayina eddalu mbuto era eddalu lye nayina yes that lyali tirimpesa butwa kuma mwana abane eddalu atotta mutte kale tata yali mukinjaje ng'agoba nti akeera 10 eddalu waggulu kati ng'ebibere wakata bimanyi era tovolaba nti kyekyangana n'osoma step mama yannemesa osoma bulungi ti tata yali ayagala abe nga mperera nga mbeera waka kyokka ate nga ne mama gye yafumbirwa nga wano sobola step mama ntulugunya so abeerawo kyokka bwe nnyonnyola ate alowooza nze n'eddalu ne jjajja kuba tata yali yazimba ku lujja lwa jjajja era nga buli nsonga zonna jjajja omusakazi abibeerawo kati awo ne soma step mama nandeetera obuzibu nga nziruka nzira eri mama gye yafumbira ali nayo nga bangobayo nembeera nensuze nasolako mu nsiko okumala ng'omwezi ng'esatu mu nsiko ku miti waggulu era lumu nali neebase nendoota nga ndowooza ndi mukiriri nawava mu muti nengwa nekyeka ngo tekimanya muziro oba kyali kyekyali oba yali mpologoma negenda okuwulira nga netandise sanga munanekankukiriza ojjeko ennaku leeta mama mama wange adda ku mama wange nga yeyafa kati nna mama wange amuddako yabeera mutabani wange kati oyo mama step mama gyali Masaka eyo naye akola ku ssabo mukongozi alina amayembe alina lubale yamulinya kati alina essabo lyakolako ne muyita tata bwaba asobola amuleeta tata wange musiramu alina abakazi bana naye bwaba asobola amuleeta oli yantulugunya abeerewo alabe wentuuse kubanza waliwo natuka ekiseera nga bulwengenda mu kyalo 25-24 lwengenda mu kyalo okukyala nengenda nembuuza ku maama oyo nga bwenkoma ekampala mba n'omulimu gwenkola nga bangoba paka we nabuuza mama wange omuto omu nemubuuza kino nangamba toddayo mubuuza olabe era bwe namala emyezi nga gijjo nga simubuuza bulwengenda mu kyalo nemba nga ebintu ekyo kivuddewo kati kyovula muleka saamuyita ku mukolo okujja mu nkola enkuba netonya nga erimu amayinja kuba ekinya akomponeta zibukuka omuntu atakwagala mbuto nemukulu sisubira ndasobola okwagala omuntu ng'akuwalana aba akuwalana kimmanyi takyuka ne bambuulirira batya takyuka ne bakulimbayiza kati mukono talina buzibu okufaza najja n'abagatta naye era mutima ganja kikuba ejjambi so kati kyekyo nti maama sibe bannamuyita naye abandaba comment zijja bazijja ku SB4 Media ojja zinsomera abagamba nti maama muyite ojja kuba ombuulira tujja kubanga tukulambulako paka ku mukolo era mu meeting era ku launch ya meeting obeerewo kuba njagala SB4 nyambeko omukolo guno guguke bwena emikwano emirala egisobola okunyamba kungukoledde mu mbeera ya bwavu era abantu batandise okwogerawo kapala kubba ssente ayagala bbe ssente agende ayagala kukola nkola ya straka baby abamu batandise mbu straka baby ne sizamaani bategeka omukolo ennambole ekyengambye nga tujja mulaba wali kayembe wayise nga tujja akyengambye kati engeri gye takyakola tumaze emyaka ebiri tetukola kati abantu balowooza tuli bubi nnyo serebu asigala serebu tafa kyenda abantu bebulaayi eyo bambeereddemu nnyo era ne kati bagenda kuba basindikazi mobile money ku mukolo bangi nnyo sijja kumentioninga one on one abali e Boston California kuba natambulayo ku Washington abali e London bonna gye bali waliwo Emmy baliyo bangi abali e London promoter Raymond bangi abali e London bagenda kuba bakola ki baweereza mobile money abali South Africa bangi so serebu taba ngafala kale I'm sorry to use that language taba ng'omuntu ali wansi atamanyikiddwa nti bantu basobola okubeerera era ne mukamanga naye yabadde mu nsonga so tikitegeeza nti okuba tuli baavu waliwo napostinze ku budget yange ku Facebook abantu batandika okulisazinga oyagala kubba ssente adduke oyagala tagenda kukola mukolo oyalina byabala olwokuba nataddeyo budget nga nnene eriko ne batamanya nasoseteeka eri ey'aba corporate kati nemala n'enfulumya nene y'abantu bonna abafa abawansi nange ndi wawansi kuba mbeera nansana wamala abantu bawaggulu babeera eno Franka Gashumba jasula muyenga bawaggulu kati fa abawansi fe tubeera eno ne mama fina abawansi bambi kuba beera saidizeewa so byebyo fe tujja kujja mu meeting eziggulawo wetuli nnyo era gonna wenna yaletaze okumanya kiki kyona okukola ku mukolo gwa mukulu Kawuki namba za mobile money njazibaterako ku kaadi gyengera ofulumya empya ku budget abaagala okusindika mobile money nzaziteekako enamba za trezala enamba ezo zijja kubaako abatasobodde kujja ku mukolo waliwo omuntu nga takyasobola kujja naye nga asobola okusindikayo akantu ku budget enene ey'abakoperate nawe osobola okugamba eyo gyenja okwepikira oba eyawansi yaffe ey'abaloko ndowooza bategedde bulungi banange ono Sukomedi omukulu asazeewo ave ku mudaala ate si kusalawo SB4 nali nasalawo dda naye ng'omuntu yambula
omulimu gwa comedy ogumanyiddwe kwega omuntu ojjanga omuntu asika busesa manyito ne serious kibanga musajja asimatta oyo ofuna omukazi wateke waka nate ayangwirwa kuba yaba tamanyikiddwa nefe obeera comedian buli kyokola kyonna tujereka ku stage tujereka abafumbo tukale kati buli mukazi agamba oyo tasobola kuwasa oyo tali serious ajja nakujereka ajja nakukola kigamba babeera nga bakulitisaizinga bambi naye nabo tobanenya kubanga comedian naye tafumbirika laba namoti akyalemedde okwanjula ayina omukyala yamufunira kujja sinansedde abaludde bonna naye kirabika aluwaloga ebintu byabe tubyogera mpola yaŋŋamba kwagenda kwanjula naye samanyi kyatuka kwa moti nja kwogera naye nga maze omukolo era moti ye best man wange amali ye best man olo Maria chate Maria ki ajja beera wali nga yekkanya banga simanyi oba njagala ku mutima oba tanjagala simanyi nakyamuviirako kubanga twewalana simanyi mukama yabimanyi nabimukwasa tebisobola kuggwa bibeerayo era munda omuntu yenna yali akuwaddeko obutwa kati nze mama wange yampako obutwa nesoba mwesiga era ne bwe mba nina kyenywa bwe tubbe mu kyalo biyange wasoda kweka ku mumwa nfuka naye mukigo we kyamulekaawo Okay, SB4 Media Tuggussa Enssonga womalu akoze ku kamera nga bulijjo tutudde mu comedy omukulu asazeewo agambye ekimala omutuufu amufunye tugenda emikolo gituuba MC Kapale finally afunye omukyala tugenda mu kwanjula ennaku z'omwezi zijja kuba meka ennaku z'omwezi nga 2 ogwokuna April ejja kubeera Saturday esooka mu mwezi ogwo bwenga tuteka kama kitegeeza bulayo emyezi 2 ne wiiki kubanga leero 18 19 mu guno guweddeko January tuvula nti njagala buli wiiki egenda beera nga meeting every single Saturday meeting ku hotel afiri kubanya kugundi ku Equatorial Parking era launch bwegwa meeting zijja kubeera nga buli wa Saturday sawa 10 paka ebiddakaawo Eddie Chicken yamukuba sponsorinze ebyokulya byonna kyusi nga bwe nagambye wali Kaibanda style wali suna bende binyanyanya okay ndoze ensonga ogitekedde fenna abagaliza MC Kapale ebirungi tumubeererewo tukole omukolo okugenda okumuweesa ekitiibwa tukole omukolo tebagenda kubanga bagwisa mu maaso okwange mwagula gwogwaggwa omukulu tugenda mugubwe womalu akoze kamera nga bulijjo nze muzukulu wakabajja omugeyeese ne mama Fina mukwano go nnyo njogerako naye mama Fina yali mukwano ga nnyo first friend era mama Fina oyo mujjukirako ekintu kimu I'm sorry to interrupt you mama Fina bwe nali sinabakunga nayina kubanga nga bwe negambye kachino nasonyo kyogera ne kanchireta abantu bakimanye mama Fina oyo nali mbona nalwalako ebigere nga bivaamu obujina ku macha ya sizali mvunza bwalinga bukovu buno obeera ku nyanja obutini bweuti nga buva mu mpatanya z'ebigere kane bantambuza basheeka senga wange wapita Salimati ne bigaana kati ne batwagira mama Fina ng'akyabeera wali nga yakajyebulenga yali akava MD banadde bulenga kati ne ngendayo nga naye nga 2016 is it 2015 2014 2014 mama Fina bwe tutuukayo ne munnyonnyola nze MC Kapale ndi comedian ng'atandise nga yampulirako Kapale biki bambi njagala nnyo ebintu byo mama Fina n'atandika naye yaŋŋambirawo wano wozze ebyaffe tebakola ki tebapapa yaŋŋambirawo wano wozze tebakola ki tebapapa wobozze wano ogenda kujjanja woone nga sikakasa kuba nali ngenze mbasheeka baani bonna abasawo abalala bonna nga bantambuza buli wamu ng'ebigere bigaanyo ottereera mama Fina munange natandika okunkolako nampanga eddagala naye yankwata mu ngalo bw'ati naŋŋamba naye olina ekizibu nambulira ku step maama oyo bino byenjogerage mazima yankwata mugalo nambulira ku step mama nangamba oyina omuntu akuli obubi mama wewe kinga sibimunyumiriza sinaje mugambe nanga oyina omuntu akuli obubi naye oyina ekisirani kyamaanyi nangamba ne kigalo kya Uganda natya nnyo nampe eddagala nga genda olinabe buli kumacha twandasulanga nnyo walaji ninga nkero okunaaba eddagala nga ndaba kumacha n'olugulu naba kumacha n'olugulu kunaaba nga linga kyogero nali nkyaswala ebwayise ku mwala kakati story eyo mpanvu saagirwako nnyo kati nendinabo kumala yangamba ginabo kumala emyezi 2 era nali nabo kumala emyezi 2 nga buli kimu kyagaana nvuga akamolo kakalu ku 2 ng'embeera si nnungi mbeera ku kandolindo lyo okubukere TV nga mutufu nga buli kimu kiganye emyezi 2 jaggwako nga mbaze okunaba eddagala ya mama Fina oyo nenteerera ennyonyi yasooka saa yankubira essimu saa netugende Dubai netukuba ekivvulu Dubai London 2015 buli kimu nemukubira nga mami kiri nangamba okirabye ojattereera mutabani nenga yambulirako ku step mama nga simunyumiriza kino nkyogera okuzikula nyange kati mama Fina ali mukwano gange nnyo naye wejjajja webbanga nenga yalo okuddayo nembeera nga ndowooza ateredde nnyo
waitawo mwaka kumunjegero okwagala okuddayo okwetereza olulongolo tanso fuko wamaanyi abatanso okunyigo mayibo ofuna sente kibanga fuka mugagga wano ngoli mwavu teri akufaako naye ofuna sente empala netandika SB4 afuna ati abeefula ati wakabi social media agiwambye empala netandika okujja so bwe natandika ofuko wamaanyi ekifo kyokuddayo ntandika okubanga eddagala ngenda maaso nga nendaba nendivaako nendowooza kiwedde kumba omuziro guzikira omanyi bagamba oguseesebwamu ujoko mu butaguseesaamu guzikira bwe gwazikira maama ngenda okuddayo okukolereza nga akabiti nkyakalaba ne mama Fina ng'atandise okulagaana abantu balala nnyo takyagala kumanya oba bamugamba biki bannange muzadde era kyemmanyi asobola okunsonyiwa byonna byebamugamba asobola okutegeera kyemugamba kubanga mmanyi mukwano gwo nnyo mama Fina oyo gwolaba simwerabira ye yantuusa ku ntikko wendi kino nkulayira ozikula mange ne muli amagumba mama Fina oyo era ne kati niwengendayo mulaba tebankuba enkoko la laundi kiki bikono kugeti banteeragwa kati simanyi kituufu bamami banamukola ki banamunyiza ne mami bonna banamunyiza mwetondera okuva ku mutima gwange kubanga bagagga bonna ne bampa sente mmeka mama Fina oyo jampako ku sente nyingi ddala era ne bansudiyako muvuruga awo nenjogera byenayogera ebyamunyiza ng'omumanyi munange embeera naye manyi alina ebyamunyiza naye oli muzadde mukwireko kasimu njakuiso tibakupoti oli mwana oli muzadde naye simanyi ne mama Fina oyo gwolaba alina lubaalo waddala akola teryamusinga ku ebyadda kyo kirina ku mutima okay SB4 Media Tuggussa Enssonga subscribe liking atera sharing akatambi kade kino sikyogera because mbolo kuba njagala mpe sente kino nkikubulya from bottom of my heart ne baba tampadde kyonna naye kugamba yeyandeeta ku nsi okunfuula omwana wamanyikiddwa n'okumanyikwa kuba nali natambula ebigere ebyo ebbanga ate nga n'ekisiraani yankwata mugalo ng'ekisiraani kyonna kiyoza ne lumonde ate nagobuddaano naye yamuleeta nokulaba shining gwobujulizi obumanyi yenjogera obumanyi ate nze nno mwe namusangira ayita alina sente mweze mumusanze nazo yali mwavu naawe nyini aweebulenga ayita nazimbawo nyumba ezawansi ez'amaduuka yali alinawo eyo yokka eyawaka neyo gyabeerayo naye tanazimba mukubireko timanyi namba yogirina oli muzadde asonyiwa nze kimumanyiko okay SB4 Media Tuggussa Enssonga subscribe liking sharing omaru akoze ku kamera nga bulijjo atwale n'omukulu MC Kapale nga tuli mu nteekateeka ez'emikolo gye era nawe sobola kubanga tweyungako ku mukolo guno tuguweese ekitiibwa beera bulungi weeraba SB4 Media, Tuggussa Enssonga.